Abasiramu bakedde kwambala kutonya mooli ne beeyuna ekisawo kya Nakivubo Blue okwetaba mu kusala kwa Eid al-Adha. Bakira buli gw'okubako eriiso ng'akutte omusaalo gwe. Okusala kuno kukulembeddwa mu Sheikh Abdul Nasir Kateregga. Asinzidde wano nasaba bannayuganda naddala abavubuka okuba basale mu kukuuma emirembe mu ggwanga lyattu. Mukuume obutebenkevu bw'eggwanga lyammwe, obutebenkevu mu nsi n'emirembe mu nsi, ab'ebitiibwa tebyenkanyizibwa na kintu kirala kyonna. Ekyo kya tteeka gye tuli ffenna okubeera nga tukuuma obutebenkevu bw'eggwanga lino. Sheikh Kateregga era yagala abavubuka bano okwewala abagwira abeerimbika mu kulwanirira eggwanga kyokka nga beenoonyeza byabwe. Ikhwa wameka we mulabyeko nga bagamba nti bajja kutaasa wa innama nga bayingizayo bwononefu nakwonoona mawanga. Ono era akalatidde abakulembeze okukomya obulyazaamaanya eri abantu be bakulembera. Abali waggulu naddala abalamuzi, lwaki eggwanga lyaffe mulifuula etalina makulu? Tusaba Allahu azza wa jalla balamuzi muti Allah eggwanga lino tulyeyagaliremu kyenkanyi. Bannamateeka naddala abakkiriza mu busiraamu ono abasabye okwewala emirimu egivumaganya erinnya ly'omutonzi ng'obulimba. Balooyo abasiraamu mbasaba muti Allah obeera otya ku ludda lw'omuntu omulyazaamaanya ng'okakasiza ddala nti mulyazaamaanya. Okulinnyira kw'eddembe ly'obuntu n'okutulugunya bannansi byonna ono tabibuusizza maaso. Eddembe ly'omuntu, lwaki omuntu omutulugunya? Lwaki omulyazaamaanya? Musajja lwaki omusaleko ekirevu? Lwaki omutta? Lwaki omukuba? Ne demokulasi gwe tugamba nti gwe tufiiririra era gwe tulwanira mu ggwanga lyaffe. Asaba ab'ebyokwerinda okukomya okutulugunya abantu kubanga ne bakozesa okubatulugunya bannansi be babigula. Yunifoomu eyo gye muyina bannayuganda be bagigula, be bakisasulira emisolo. Amasasi bannayuganda be bagasasulira emisolo. Buli kimu kye muyina be bakisasulira emisolo. Ate baganda bammwe, banyammwe, bakojja bammwe. Embeera nga zino agamba nti zigobe bannansi bangi mu ggwanga lyabwe ne bagenda okufuuka emmomboze mu mawanga amalala. Abaana b'eggwanga ne bagenda mu bwaŋŋanguse, abaana b'eggwanga ne bagenda mu buddu, naye ng'eggwanga lyabwe we liri si nti liri mu ntalo, wa innama nga basuubira eddembe balina genda kukola ki? Kola buddu. La ilaha illallah. Abamu ne bafiirayo naye olw'okuba tebalina essuubi lyabaggwamu ne basigala nga bakyagenda. Kale nange kaŋŋende ngezeeko. Tusaba batukulembera mubeere benkanya eri abantu be mukulembera bonna nga tebusosoddeemu. Ate ye Amil Sheikh Yunus Kamoga akulira abatabuliki mu Uganda akubiriza abasiraamu okuba abeesimbu. Tube benkanya olw'okuba nga tolina mazima, tolina bwesigwa. Bwe bakuwa omulimu okumpanya, bw'oyogera n'abantu obalimba, olwo umebe tewali. Sheikh Kamoga era ategeeza ng'embeera embi abantu naddala abavubuka mu mawangaalira bweva ku budde obungi bwe bamala nga bali mu biboozibozi ebitayamba. Bw'oyogera nnyo tokola. Neffe tunyumirwa nnyo emboozi 3 5 tugenda tukola emirimu. Kyokka ono era akyomedde gavumenti okwonoona ssente mu by'okulonda ne balema okugonjoola ebinyiga abantu mu bulamu obwa bulijjo. Nze bedde bakola sendaba nga jasi buzenyu. Mwonoona ssente nga ebyetaaga ssente weebiri tiriyoni mugitaddemu mu byakulonda naye nga abantu tebalina nguudo. Waliwo abantu nga n'amazzi tebagalina batambula miles okufuna amazzi. Mu kaseera nga kano naddala nga bannayuganda beeteekateekera okulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja, abantu batandika dde okweyuzaayuza olw'ebyobufuzi. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.